ensonga lwaki nebaza bannamawulire olw'okuddukiriranga omulanga gwe tubanga tubakubidde mu kaseera akatono ne bajja ne babeera naffe. Ensonga nti olunaku lwaleero Uganda si yensi gy'osubiramu emirembe ne buba okola mirimu gyo weesimbu. N'olw'ensonga eyo njagala okusaasira baganda baffe bannamawulire abakubiddwa emiggo bangi ne batuusibwa ne malwaliro nga bakubwa abasirikale ate abalina okuba nga bakuma eddembe. Bakubiddwa nga tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'amawanga amagatte ekola ku ddembe ly'obuntu nga twemulugunya olw'okutulugunya abantu nga mutadde bakuba n'obajjako eddembe lyabwe ery'obwebange. Kyannaku ti ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu ate amagye bwe gazze ne galinnyirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abannamawulire. Tubasaasira mikwano gyaffe ne twongera okubategeeza nti eyo Uganda gye tutambuliramu. Nalabye wakati mu buswavu n'okwebuzaabuza ng'omwogezi w'amagye avaayo ng'agezaako okubuzaabuza ebyabaddewo, ng'agezaako okuwolereza naddala okuwolereza omwami eyakulembeddemu abo ababadde mu yunifoomu y'amagye naye nga bakola bikolwa bya kituju abakubi bannamawulire, omwami gwe bayita n'amannya Napoleon. Kyanaku nnyo naye ekyo kitwongere okulaba wa we tuli nawa gye tulina okulaga singa tuba tusazeewo ffenna nga bannayuganda. Tutwogerera wano okuwamba abantu baffe kukyagenda mu maaso. N'amakya ga leero waliwo betutegezeddwa tebawambiddwa ku mmotoka ez'ekika kya drone n'emmotoka endala. Bawambibwa baddamu okulabikako nga batemuddwa nga battiddwa. Bannaffe bangi abalala babateega eyo ne babatta, abalala babatomeza mmotoka, ate abalala babawamba ne babatulugunya tuddamu balabako nga tebalina njala, abalala nga babasaze n'ebitundu ku nnimi zaabwe naye nga bakyali balamu. Bye bimu ku byatutte ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu, era tukyagenda mu maaso n'okukola buli kye tusobola okulaba nga bannaffe abo si kuteebwa buteebwa wabula nga bafuna obwenkanya. Tuyimiridde wamu ne famire za bannaffe abo abongera okubuzibwawo. Tetutudde tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka tulabe nga bannaffe abo balabika ate nga bafuna obwenkanya. Mu mbeera y'emu bassebo ne bannyabo bannaffe bangi omuli Nubian Lee, Eddie Mutwe, Danny Magic n'abalala abakwatibwa awamu nange ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gw'11 mu bizinga by'e Kalangala. Nze eyali abakulembeddemu ne sitekebwako omusango wabula bo ne babasaako omusango newankubadde bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba babasaako omusango nti baaguzza ng'ennaku z'omwezi 3 January nga bali mu kkomera. Omusango gw'okubeera ne magazini y'emmundu bonna abantu abali basukka mu 10. Nga bwe muzze mulaba nti Mwami Museveni akozesa kooti z'amagye kuba kooti z'abantu ba bulijjo alina obweraliikirivu tizijja kuwa bannayuganda obwenkanya, so akozesa kooti z'amagye z'alagira ekyokukola. Era mujjukira nti bwe bankwata mu bumenyi bw'amateeka mu Arua, bannamateeka baffe bagenda mu kooti ne bawakanya ekyokumpozeseza mu kooti y'amagye nga tesiri musirikale, era kooti n'ekisazaamu. Twatwala okwemulugunya kwaffe mu kooti enkulu watuwakanya ekyokuwoleza bannaffe mu kooti ey'amagye, era okuwulira kw'omusango okwo kugenda kubaawo nkya. Mu ngeri y'emu bannamateeka baffe bagenze mu maaso era ne basaba kooti eyo ey'abantu aba bulijjo enkulu okukkiriza okweyimirirwa kwa mikwano gyaffe. So njagala okubategeeza bannayuganda bannaffe nti buli kisoboka kikolebwa okulaba nga bannaffe abo bayimbulwa ate bafune obujjanjabi kuba twategeezebwa nti bangi baatulugunyizibwa bya nsusso. Lunaku lwa leero tubayise nga twagala okubategeeza okusalawo kwaffe ku musango gwe twawaaba nga lumu Febu mu kooti ensukulumu eya Uganda. Bwe twali tugenda okuwaaba omusango ogw'okuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti awangudde okulonda okwaliwo nga 14 mwezi gwa January,
ffe kennyini twalina okubuusabuusa kwaffe mu kooti eyo ensukulu. Atumanyi bulungi nnyo nti ekooti eya Uganda okufaananako n'ebitongole ebirala byonna byonna yawambibwa Mwami Museveni. Atumanyi bulungi nti abo abalamuzi abakooti ensukulumu Mwami Museveni yabassa ku mulimu, era nga tumanyi bulungi nti bangi ku bo baali bakozi be, okugeza Mwami Owiny Dollo yali munnamateeka we, ate munnamateeka we mu musango gwe baali mu musango okufaanana ng'ogwaffe nga bawaabidde Mwami Museveni ogw'okubba obululu n'abalamuzi abalala. Era bannaffe ab'endowooza emu bo baali bawakanya ekyokugenda mu kooti, naye ate nga waliwo endowooza endala era gye twakkanya nayo egamba nti tukimanyi bulungi nti ekooti zino tezeetengeredde, naye era tulina okugenda mu kooti eyo nga twagalayo ebintu bibiri: either kooti esale amazima erabe buli muntu yenna mu Uganda n'okwetoola ensi yonna kyabadde alaba, esale amazima, oba tugiwe omukisa yeyambule esigale bulelye, ensi emanye nti teyeetengeredde. Basebo ne banyabo nga tetunnaba yadde okufuna omukisa ogulabisa kooti eno ogujoleka nti teyeetengeredde, yo neesalawo yeerabise. Muzze mulaba kyekubira ali mu kooti enkulu. Bwe twagenda okuteekayo omusango gwaffe lwali lunaku lwa 6 naye ne tumibwa omukisa ne bagamba kooti tekola lwa 6. Mwena bannamawulire mwakiraba. Naye ate bannamateeka ba NRM bwe bagenda okussaayo empoza yaabwe oba okutwanukula, bagenda lwa 6, ekooti yayagala n'okufukamira ng'eyaniriza okwewozaako kwabwe. Naye tebakomaawo. Mwalaba Ssaabalamuzi w'eggwanga Mwami Alphonse Owiny Dollo nga ayina okuwaaba kwaffe ku mmeeza ye, ng'ayina omusango gwaffe ku mmeeza ye, yagenda maaso n'ayita omuntu gwe twawaabidde, ayina okuba nga yeewozaako mu maaso ge, n'amuyita ku mukolo. Yakoma kumuyita ku mukolo n'abako ebigambo byayogera. Mu bigambo ebyo yali asaba Mwami Museveni abeeko byakola nga pulezidenti omwaka ogujja. Gwe kuba akafaananyi omulamuzi gw'otwalidde okuwaabako nga yagenda okusala omusango naye ng'asaba gw'owaabidde, era ng'omutegeeza nti yewaŋŋamiza ku bwa pulezidenti mu bukyamu, nga gw'osaba asale omusango nti ono si pulezidenti, naye ate nga omulamuzi alina okusala omusango ogwo ali mu kusaba omuwawaabirwa abeeko byakola nga pulezidenti omwaka ogujja. Ngalinga agamba nti omusango yagusaze dda Mwami Museveni ye mu ndowooza ya Mwami Owiny Dollo yagenda okubeera pulezidenti omwaka oguddako. Era basebo ne bannyabo mukimanyi nti abalamuzi abo Mwami Owiny Dollo ne banne basisinkanye Museveni emirundi 3. Kati egyo emirundi 3 gye bakkiriza bokka mu kiwandiiko kyabwe oluvannyuma lw'ensi okuvaayo ne bakolokota. Bafulumiza ekiwandiiko olunaku lwajjo ne bakkiriza nti basinkanye Mwami Museveni emirundi 3. Egyo gye batugambyeko, naye tulina okukkiriza nti basinkanye Mwami Museveni mu kyama emirundi mingi nnyo. Akabonero akalala akalaga nti ekooti eno erina kyekubira. Basebo ne bannyabo, mu mateeka ekooti bw'esala mu ngeri emu mu musango gw'omuntu omu esuubirwa okugoberera embeera ze zimu mu musango okufaananira ddala bwe gutyo. Mu kulonda okwakwagwa ogw'omwaka 2016 Honorable Mama Mbabazi bwe yaloopa Museveni yakkirizibwa okukyusa oba okuleeta ennongoosereza mu mpaaba ye. Mwena mujjukira nti nasibibwa mu maka gange nga nsibibwa amagye ne poliisi nga balagirwa Mwami Museveni okumala ennaku 11 ng'ate amateeka gaffe gampa ennaku 15 okuwaaba omusango mu kooti ensukulumu ya Uganda. Naye ennaku 11 nazimala ndi musibe. Bwe navaayo nayina ennaku 4 zokka okwatagana ne bannamateeka baffe okuwaaba omusango. Twakikola ekyo mu budde obwo naye nga tumanyi nti amateeka gatukkiriza okuleeta ennongoosereza, okuleeta ensonga endala ezirina okwesigamibwako ekooti okusazaamu okulonda okwo.
ng'emu ku nsonga yali nti Mwami Museveni yali tasaanidde mu mateeka kwesimbawo. Kyewuunyisa nnyo buli muntu abamanyi amateeka n'ababadde bagagoberera okulaba nga ekkooti ensukkulumu ekulembeddwa Mwami Winnie Dollo yatugaana okuleeta ennongosereza mu musango gwaffe, nga Maama Mbabazi ekkooti y'emu yamukkiriza naye ffe netugaana. Mwana wattu netewana ensonga netugamba tuganye okuleeta ennongosereza yammwe naye tujja bbawo ensonga oluvannyuma. Balabika ensonga eyo bakyagiyiiya paka kati. Ekkooti ensukkulumu eyo negamba bwe muba mwagala okuleeta ebintu eby'enjawulo mujja bireeteramu evidence. Kakati oba mujja bireetera mu bujulizi. Tubadde n'akaseera akazibu okuŋŋaanya obujulizi bwaffe nga bwe mumanyi nti bannaffe ba polling agent abaali bakikiikirira mu bifo bingi ebyokulonda abamu bakwatibwa ng'okulonda tekunabaawo, abalala ne bakwatibwa mu kulonda kwennyini, abalala ne bakwatibwa ng'okulonda kwakaggwa, abalala bakyanoonyezebwa era baliira ku nsiko kubanga buli agenti waffe baali bamunoonya ne bamukwata ne bamuggyako declaration forms zaffe. Muganda waffe gwe bayita Kajimu naku 2 emabega yakava mukomera, bamukwata ne bagenda ne bamutulugunyiza ku CMI ne bamugjayo ne bamusibira emakindye nga talina musango kubanga yali alina DR forms zaffe. So kyatubeerera kizibu nnyo okuŋŋaanya abajulizi baffe, naye era mu bugubyo bw'ekitalo abajulizi twabakuŋŋaanya. Ebbanga eryo lyonna lyonna nga ofiisi yaffe eno nzigale ng'eriko poliisi n'amagye. Ekkooti y'emu eyalagira poliisi n'amagye okuva ewange y'ekkooti y'emu gye twasaba eragire poliisi n'amagye bave ku ofiisi yaffe eno tusobole okujja obujulizi mu ofiisi zaffe tubutwale mu kkooti ng'obudde bukyali. Ekkooti teyabalagira paka kati, naye bennyula bwenyuzi bwe baawulira nti kkooti kati esazeewo obutatwala bujulizi bwaffe nabo ne bavaawo nga balabanga missoni yaabwe tuukiridde. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti obujulizi bwe tulina oba bwe twatute mu kkooti bwe twatwala mu kkooti, registra wa kkooti ensukkulumu yasooka n'abugaana ne kitwetaagisa nakola application tusabe kkooti ekkiriza obujulizi bwaffe ekitaakolebwa abantu balala, naye kkooti negaana. Njagala obajjukiza nti musango ogwa 2021 n'ogwa 2026 Dr. Besigye bwe yaloopa Museveni mu kulonda okwo, omusango gwe gumu nga guno gwe twaloopye, obujulizi bwakkirizibwa paka ng'okuwoza kuwedde, naye kati n'okuwoza tekunaba kutandika ne kkooti ensukkulumu yaganye okukkiriza obujulizi bwaffe. Tukkiriza nti ekkooti eyo engeri gy'erina kyekubira, engeri gye kirikirya kati libakolera Mwami Museveni, bateekateeka okuwa ensala yaabwe nti aba NUP omusango gwe mwaloopa gugobeddwa kubanga temwaleese bujulizi bumala. Tubalemesa okuwa ensala bwetyo bwe tubaleeterawo obujulizi buno obungi bwe buti. Mu bujulizi bwe baganye mwe muli obujulizi bwa Secretary General waffe, mwe muli obujulizi obw'omu ku bannaffe obwa vidiyo obulaga byonna ebikyamu bye mubadde nga mulaba ku social media n'ebirala tetunabibalaga kubanga twali twasalawo tubitwale ku formal platform mu kkooti. Mwe muli zi videos nga abantu bagulirirwa, mwe muli zi videos nga poliisi n'amagye batikinga obululu bwa Mwami Museveni, mwe muli zi videos nga abantu baganibwa okulonda, mwe muli zi videos nga aba polling agent baffe bagibwawo ku polling stations, mwe muli videos ez'obululu obutikinge ne videos endala nyingi nnyo. Obwo bujulizi kkooti yaganye obukkiriza kuba yalabye tibugenda kulabisa boosi waabwe. Mbadde mbuulira obw'ebitundu akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba nti ebitundu ebimu bya abantu 100 ku 100 balonda bonna abeewandiisa tibavaayo ne balonda, omuli abo abaafa, omuli abo abasenguka n'abalala. Tuyina abajulizi ne affidavits eziraga tibyali bya bulimba. Njabawaayo okugeza kuwa mulundi gumu ewaffe Gomba waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba. Lwaweeba eyo mukadde wange alinayo faamu
era tulinayo ab'eŋŋanda baffe ab'eŋŋanda abalonderaawo wennyini erwaweeba ababeera ku kyalo kye bayita Buyanja. Naye example emu yokka, ffe ewaffe abantu 7 bali bewandiisiza ku eyo polling station. Mwabo abantu 7 banaku bo badduka nga batya obakwata kuba bali babanoonya. Omu ne bamukwata n'omulala ne bamusangawo ne bamukwata. Mwe muli abakyala ab'embuto 2 bali mu ddwaliro ne batasobola genda kuzaala. Naye ku polling station yemu ey'erwaweeba akakiiko k'ebyokulonda kafulumya report nti bonna abeewandiisa bonna baalonda. N'obujulizi obulala bungi nnyo basebo ne bannyabo. Bwe twasazeewo omusango tugujje mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti yammwe kubanga obuyinza buli mu mmwe. Twasazeewo omusango ogwo tugujjeyo tuguze mu mmwe kubanga already mumaze okulaba buli kimu. Twayagala nnyo okulabisa buli kimu mu kirabe n'amaaso gammwe bireme kwekweka mu luzungu. Twasazeewo bireme kugendera kukulimbibwalimbibwa okw'abalamuzi b'ekkooti ensukulumu nga beekwese mu maganduula okuwagira obutali bwenkanya. Twabagamba gye buvuddekera tuddamu ne tubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bye bagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe. Era mbategeeza twategeezezza dda bannamateeka baffe ne tubabulira batandike emitendera gy'okugyayo omusango ogwo. Bategeezezza nti okugyayo omusango ogwo kijja kuba mitendera, ekyo tukikwasiza bannamateeka baffe. Naye ffe ku lwa bannayuganda omusango ogwaffe gubalemye. Twasazeewo nti tetugenda kwetaba mu oyo vulugu, tetugenda kwetaba mu kubuzaabuza bannayuganda, tetugenda kwetaba mu kabadi kaabwe ne Mwami Museveni okubuzaabuza bannayuganda. N'olw'ensonga ezo ze tubawadde basebo ne bannyabo, twasazeewo omusango tugujjeyo mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti y'abantu.